y'ekisiibo ekutuusibwako. It's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah tutegeeza ng'akoola abantu bonna ng'abagamba abange mu abantu i'budu rabbakum, musinze omulezi wammwe alladhi khalaqakum, oyo yabatonda, walladhina min qablikum, n'atonda n'abo abaabasooka, la'allakum tattaqun, musobole okubeera nga mufuna okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya eno ekwatagana ne aya etulagira okusiiba. Allah subhanahu wa ta'ala we yatugambye nti ya ayuha nnansu ya ayuha alladhina amanu, wali yakoola bakkiriza n'abagamba abakkiriza kutiba alaykumus siyam, wanaagaye nti ya ayuha nnansu abange mu abantu ubudu, mubeerenga musinza rabbakum, katonda wammwe oyo yabatonda n'atonda n'abaasooka. Eri Allah atugamba nti yabakakatwako okusiiba ate n'abaasooka nga baali basiiba. Lwaki? La'allakum tattakun, musobole okumutya. Wano Allah atugamba musinze katonda wammwe omwe yabatonda n'abo abaabasooka, la'allakum tattakun, musobole okubanga mufuna okutya Allah. Suratu Baqara aya ya 2. Aya y'ekisiibo ebadde ekutuusibwako. It's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. In a digital world, not everything is what it seems. False stories today spread faster than truth, leaving us all wondering what's real. Disinformation misleads, misinformation misguides and spreads confusion and fear. Dismiss, a campaign to help you think critically, question wisely, and verify thoroughly. Join us. Let's build a more informed Uganda, one truth at a time. Dismiss, inquire, verify, confirm. Together, let's fight fake news. Ku lunaku olulungi empewo gy'ossa mu Kampala mwatolowooza nnungi, naye ky'otolaba bwe bulabe obuli mu mpewo eyo ekyongeza endwadde z'amawuggwe n'ekiviiramu abamu ku bantu bafe okufa. Naye tetulina kufiirwa muntu mulala yenna kuva ku bikkakka. Tusobolera ddala okukyusa embeera eno. Twegatteko okufuula Kampala ekibuga eky'empewo ennungi. Vuga oba linnya piki ya Spyro ey'amasannyalaze. Era tukugamba nti Zukuka, make the smart move. Union, the better way. Tuwanjulire Apple antibacterial cleaning powder omupya katale kugenda okukozesa mu binaabiro kabuyonjo n'okuyonjesa kungulu. Apple osobola okugikozesa mu ngeri 3: ayonja ewaguba, ajjako obukyafu, ate ewuuka, omukozesa n'amazzi, buli kimu n'akitereeza n'aleka buli w'oyonjeza nga wayonjo. Weekuume ng'oli muyonjo, ate ku ssente ensaamusaamu ojja mufuna. Funa Apple olunaku olwaleero. Apple antibacterial cleaning powder asangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna mu ggwanga lyonna.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ismail Hamwada from MTN Uganda. And the reason we are here today, we are here to celebrate with our customers. Again, as usual, MTN has always hosted its customers to iftari dinners. And this is no different like any other. We are here to celebrate with our customers and celebrate them and also definitely wish them all the best during this Ramadan. We are happy to be here and to have them that have turned up. Ramadan, like we are reminded in the Quran, Allah tells us that ayam madudat, that it's just a period, they're just fixed number of days. So it doesn't take so long, and indeed, when you witness today, we have a few days to actually close Ramadan. There have just been a few number of days, and we are soon closing Ramadan. But it's a very short period that should be very impactful to the Muslim community, that should help us rebuild and revive our intention, our deen, and our purpose to the Creator. So we do that every Ramadan, and MTN always identifies with its customers to give back to community, like it has always done in the different for the different years that we have always participated in the different Ramadan encounters or activations, visiting different people that are disadvantaged, different communities where we extend some, giving some alms to them. We normally wind up that with a dinner for some of our customers, and that's why we are here today. So I want to wish our MTN customers a happy Ramadan, Ramadan Kareem. May Allah accept it from you and may Allah reward you for the same. Amen. Eno ye Salam TV. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga nvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire Hani omwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Mama, owulira otya? Mpulira essanyu lingi nnyo. Bannange MTN neyanzizza. Taata omwana ogenda mugambako oba wali wano? Taliiwo. Ssente ze mbadde ngenda okusasula ku school fees z'omukulu zigenda kunyambako okuweerera batoobe abalala ababiri. MTN mama ngenkoledde kinene ng'asinga omumaamu. Sirijja erabira obulamu bwange bwonna. Ngenda kusimya okusasula school fees, nyiga star 165 *880 ashi sasula school fees. Ngokozesa momo school funds masoma tugenda zigaba. Osobola okwewola waliwo school fees loan, genda ofune loan, oba tolinawo ssente ozisasule mu bbanga mpola obulamu butambulenga buli koona. Byolina okukola obeere steady. Kebera ku akaunti yo eya bank omanye oba nga waliwo abaggyeko ssente zo sinakindi okugikozesa okugula ebitali bibyo. Weekengera ekintu kyonna tegeeza banka yo mu bwangu ddala. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Travel tip. Pay close attention to pre-flight safety briefings and show respect to the crew. Inappropriate behavior can compromise the safety and comfort of everyone on board. Familiarize yourself with the safety briefing card to ensure you are prepared in case of emergency. In the unlikely event of an emergency evacuation, it is crucial to follow crew instructions promptly and respectfully. Ramadani yonna nga bwetambudde erina ebyokuyiga. Wateekwa okubaawo omukululo okusigala mu ffe, mu mmeeme zaffe, mu mitima gyaffe. Nga Mungu bwe yagamba nti mina nnansi man yakbulu llaha ala harfin, mu bantu
mulimu abantu abasinza katonda waabwe abasinza Allah subhanahu wa ta'ala seasonally nga yali ku kiseera Ramadani etuuse sina gasiiba enjala ennume ennyonta ennume nafuwe ate nviiremu awo nteeka okubaako bye neerekereza ebiyinza okubeera nga byonna okusiiba kwange ekyo waliwo akikola n'akituukiriza mwana wattu wadde nakyo si kyangu kubanga era muffe tulaba nga mulimu gwolaba nga musiibi naye nga naawe weebuuza naye ono kyaliko akitegeera naaba nga yasiibye naye nga tasaala asalasaalayo bw'atyo asiiba naye nga ebimuvaamu ne byakola community emurejecting eganayo yeeyisanga atasiiba alinga atasiibye kale oyo asiibira ki naye olwokuba si gwe ogaba empeera z'okusiiba ekyo n'okikomyawo naye mulimu n'agitahada ateekamu amaanyi mutuufu n'abeera ku mulamwa n'abeera munywevu n'asiba ekimyu ne Ramadani neggwako n'abikomyawo n'abeera nga embeera gye yali awadde talaka ate asigadde agikola njala okuva ku nsonga eyo nga ŋŋamba nti nga sheekh bwatutegeezezza nti Ramadani ebeera training season okweddaabulula njala nange okwongerako ekigambo ekirala nti Ramadani eno bwe tuba tusiiba nga bwe tuzze tusiiba tukitwale nti tuyina eryanda battery gwe mutima gwaffe oba gy'emyoyo gyaffe kwe tubeera awo nga tukyajinga nga bw'oyinza okuba n'eryanda ly'essimu n'obeera ng'okyajinga eryanda ly'essimu ekigendererwa kwe kulaba nti lifuna omuliro ogumala ogusobozesa gwe essimu gy'okwata okukola emirimu gyo gy'oyagala ekole ate nga etwaliriza akaseera akawera teri yayinza kwagala kukwata essimu oba kugula lyanda lya ssimu oba kugula ssimu naye ng'omuliro gwa ssaawa kitundu kya ssaawa lunaku lumu bbiri omuwendo gw'essimu ebimu ku bigifuula ey'omuwendo kyekiseera kyetwala ennaku eziwerako ogikozesa ng'omuliro kweguli kati Ramadani eno ekyajinga wa spiritual batteries amanda g'emyoyo gyaffe okulaba nga tulina amasannyalaze agamala agasobola okututembeeta lentaaya omwaka gwonna nga tuli ku mulamwa nga tuli soba nga tuli bazuukufu nga tetubongoose ng'esswala nga bwe tuzze tuzisaala wano mu jamaa nga tusigala tujja nga tuba n'obugumiikirizo bukola abikaali nga tusaddaaka nga tweyisa bulungi twambala bulungi ng'obusiraamu bwe busomesa bannyinaffe abakyala nga bw'osigala bw'obadde ng'olina akakaayako ku mutwe n'osigala nga embeera ekusigalako kabonero kasigala ku ggwe olubeerera omuntu afaanana bw'atyo bw'asigala ku mulamwa Qur'ani osigadde ogisoma oba oganyuddwamu kubanga eryanda ly'omutima gwo oba olikyagize nga lijjudde nga likusobozesa okutambula a period of one full year omwaka mulamba Ramadani eno gye tulimu eya 2026 esobola okusanga Katonda aba bakuwangaziza 2027 nga mutuufu okyali ku mulamwa oli ku kkubo otambula ogenda mu maaso naye tolaba nga waliwo akwata essimu n'agikyajinga nemalako olunaku lumu eryanda nelimala essaawa busaawa nelimala essaawa nelimala eddakiika 3 kitegeeza nti omuntu bw'aba avudde mu Ramadani ng'ali muffe n'agayaala abanga akyajinze eryanda ly'essimu erimala eddakiika 3 oba ery'olunaku litamalaako kumala kiseera era kyeyolekera mu bujjumbize mathala obwa jamaa nti imaamu abadde asaaza layini eziwerako nga zikoma eri ssaawa y'okusibuluka n'etuuka nga musiri gukubyeko
ekiseera kituuka nga abasiraamu takyabalaba ne weebuuza nti baasenguka mu kansa ngono baamuvaako baasenguka beeyongerayo wala naye nga kwe bali baalazeewa kitegeeza nti tebakyajinze manda ga myoyo gyabwe kimala era ensonga lwaki bagayadde n'olwensonga eyo kyekiddako bwe tuba tumaliriza ramadaani banye era abashuyukhu bangi bajja kugenda bakiddiŋŋana kwe kubeera nga tusigala tuli ku mulamwa tusigaze empisa zaffe ennungi tusigaze obwesimbu kubanga butulabiseeko era ng'ensi eri mirembe nga buli muntu yenna asobola okutwesiga nga tusobola okwesiga bannaffe kubanga bali mu kisiibo era basiiba ekyo bwe kisigala bwe kityo ekitiibwa ky'obusiraamu kisigala waggulu kubanga daawa eyo eba y'amaanyi okubeera nga omuntu alina kyatunda asobola okulagirirwa asobola okubeera point of reference juma nti genda wa budala oyo akuguza ennyama kubanga mulamanzaani asiiba era ejja kuwera genda ogule sukaali genda ogule kino oba kiri naye nga marketing eyo weeri kubanga society mativu nti omusiraamu byakola bituukiridde tebiina mu bukuusa bwonna bwe tusigaza omulamu ogw'obwesimbu bye tukola ne tusigaza empisa ennungi ne tusigaza obuntu bulamu ne twerekereza byonna bisobola okwerekereza ne tubeera abasomi ba Quran kitegeeza nti tuba tusigadde ku mulamwa era tuba tuganyuddwa mu kusiiba kwaffe era ne bwe tuba tumaliriza okusiiba ffe kennyini tubeera bajulizi kuffe nti ddala mu butuufu ramadaani tetwayiseemu mpite wabula twasobodde okubeera nti tukyuka ekyo nno kyakuyiga era nze nina byenjiga oba byenjize mu ramadaani eno nga bwe tuli mu biro ebirindirwamu Lailatul Qadr kabonero kakulu nnyo akalaga nti obusiraamu bwagulawo omulyango gw'okulongoosa ne butagukomeka space ekisaawe ekyokulongoosa ekyokuvuganya kinene ne butakomeka ku kintu kimu babiri oba bisatu bwe tulabanga kyanjawulo singa Lailatul Qadr yali nnambike nti ekiro ekya25 singa ekiri wano singa tolina woyisa kigere olaga nti ndeka singa kyali nti 21 oba 23 oba 29 ne Mungu yagamba nti alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Katonda yatonda okufa n'obulamu ekigenderwa alabe mufa ani asinga okulongoosa n'atakubuulira ddi lw'ositula nada kubanga omuntu yali badde akola obukuusa teyali badde sincere enough yali badde alina target nti owaaye bwe ntunulira akalimi k'essaawa nsigazza emyaka 2 n'emyezi 5 ne wiiki bweziti kati kanteketeekemu ku maanyi kirya eyo vacuum n'ebisigala space n'esigala bwetyo Katonda asobola okuzuula muffe ani mwesimbu atalina kyagoba wabulanga atali target worshipper nti alina kyamaze okumanya nti kiri wali kangende nkijjewo asobola okukola nga akola mu butali buwaze mu kyeyagalire naye ng'ate alemeddeko nkiyiga era nkitwala ng'ekyokuyiga ekinene nti tuli wano olwaleero nga tunoonya kusiimibwa kwa Katonda tulindira Lailatul Qadr singa Mungu abagituwadde nga gye tulimu naye nga terina omufa akakasa 100% nti yaleero naye netusigala netuteekebwawo embeera ey'okubeera nga bwaga nti wafi dhalika falyatanafas almutanafisun buli kaseera tulina kusigala nga tuvuganya nga tukwegamba tutanafasa tuvuganya tujjumbira buli kaseera
nga naawe tomanyi kiki kyenkola kiki Mungu kye yalambika nti bwe nkikola nyingira jjana butereevu. Tetusobola kumanya Laylatul Qadri oba ddala yali 100%. Tetusobola kumanya lunaku lwe tunaasitula. Tetusobola kumanya kiki kye tunaabeera nkya. Naye tugezaako nuteekawo kaweefube. Tetumanyidde ddala kiki kye tukolera ddala ne tuyingira ejjana butereevu. Tekyo kasa nkikola nze mba mmaze bisigadde saagala kumanya. Tetusobola kumanyira ddala oba tuli ba mu jjana oba tetuli ba mu jjana. Tetusobola kuba gwe tusongako muffe ne be tukakasa nti basinza nnyo Mungu nti abo ba alhamdulillah yakimala oyo kati wa mu jjana. Ngija badde asaala ennyo, asiiba nnyo, asoma nnyo Qur'ani, asaddaaka nnyo, tumuleseeyo ng'ayingidde ejjanaye. Ekyo ekyama Katonda yakyesigaliza. Ekigendererwa emabega waakyo omuntu aleme kubeera Muzungu akita being complacent. Omuntu aleme kwesundirayo bwannaggamba, aleme kutekinga things for granted nti ekyo nze nakimala. Ekisaawe ky'okuweereza Katonda kiri mu bbanga, kirumiriza nze naawe buli kaseera okubeera ng'ovuganya buli kamu okakola. Bw'olaba wasoma Qur'ani n'osoma, adhikari n'osoma, istighfar n'osoma, n'oga kati bagambye kusibula abasiraamu n'oteekayo essende, tomanyidde ddala kiriwa ky'oteekeddwa okukola kyokka ne bwe kiba kimu bwe kiti ebirala byonna obyerekereze. Bwe tubeera wano olwaleero nga tulindira Laylatul Qadri nga ne tumanyidde ddala nti ya leero, kabonero akalaga nti mu bulamu bw'ensi eno kyakuyiga gye ndi nammwe, obulamu bw'ensi eno tuteekwa kubeera nga buli kaseera tukola buli kyonna ekyetaagisa nga butusaba Katonda akkirize asobole okubeera nti Mungu asiima bye tukola atuyingiza ejjana. Si lwakuba ntuyitiridde okukola nnyo naye kasa tusigala nga tuyina kaweefubi gwe tukola. Ekyo Katonda kyatwagaza mu ddiini eno. Ensonga lwaki yakugamba nti fala tuzakku anfusakum huwa alam biman ittaka. Gwe noba olaba nga oyiseewo nnyo naye nga fulani ayitiridde obugayaavu, munaye tomuteekako trademark, tomubrandinga nti omulabye essula nti wa muliro, ti ate ani tasaala, alina okusiba teyasiibye. Katonda ate ekyo n'akikuggyako. Olabye ekigambo ekyo nti ne gw'olabye ng'agayadde nnyo wadde ofuba nnyo olafuubana nnyo ate tomuyingiza muliro. Katonda n'akikuggyako. Tulaba ekigambo mu hadithi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Oli yajja n'atunira omusajja ng'anywa omwenge, yeedibaga, ate ono mukkiriza nnyo, musaaze nnyo. Naga ati wallahi Mungu tayinza kusaasira muddo oyo oyo wa muliro. Katonda n'akiwulira n'abuuza nti ani oyo ayinza okulayira erinnya lyange nti nze sijja kusonyiwa fulaani oba fulaani kati gafautu kati musonyiye, ate gwe akyogedde oli wakuyingira mu muliro. Ekitegeeza buli muntu alina kwekemba, buli muntu alina kwerwanako nga bw'asaba Katonda ekyo ekitono ky'aba akoze akikkirize. Bwe tubeera wano era tetulina kwemala mu maanyi, tetulina kunyooma kaweefuba ono n'ono gwe tuliko essaawa eno Mungu asobola okuyisizaako n'abeera nga atusaasira era n'abeera nga atuyingiza ejjana. Ekigambo ekyokubiri nga kyakuyiga nga mpumbawumba, era mu nnaku zino nga tumalako omwezi gwa Ramadaan mwe muli okuwa zakatul fitiri, mwe muli okuwa zakatul fitiri. Katonda Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza n'atugamba nti tuhuratul swaim, etukuza omuntu abadde asiibye okusiiba kubanga mubaamu ebiyitira. Era olaba kaweefuba omubeerako naye era wabawo ebiyitira. Nawe noga nti ya Rabbi Mungu oba ekisibo nkisigazza, naye Mungu olw'okuba atwagala n'atwirawo zakatul fitiri erongoose ebyo biba biyitidde. Ate watumatu lilmasakin, n'okuliisa abeetaavu ku lunaku lwa Eid. Omuntu bw'aba agiwadde swala nga tennaba ya Eid aba afunye empeera ya fitiri ekkiriziddwa. Ate bw'aba akeereye waman addaaha ba'daha fahiya sadaqatin
min sadaqat bweyaba asadda saddaaka eya bulijjo naye ekigendererwa kwe kuyinyiza essanyu mu bifuba by'abantu njize mulamanzaani eno ekigambo ekyokubiri nti katonda waffe Allah subhanahu wa ta'ala atwagaliza kubeera basanyufu mu nsi eno ate nga tuli kimu atwagaliza kuyambagana eddiini eno olwokuba buli muntu alina okukola akaweefubeewe kugamba we compliment each other buli muntu ajuliriza munne buli muntu yeetaaga munne olaba fitiri eyo oyinza okulowooza nti fulani oba fulani mwetaavu era amanyiddwa waalubeerera mwetaavu fitiri bw'owulira nga fitiri eyo somwako abeetaavu n'obaako ebirowoozo bye biddukirako nti yalina okufuna fitiri naye omuntu ayinza okuba nga embeera yaganye ate alina famire ennene ne bukeera enkya nga kwolwo ye mwetaavu ekyo naye ne kimuyigiriza nti okuyambagana okujulizigana kyekisinga okubeera ekyebbeeyi era eddiini okwetambulira yensonga lwaki olaba ntujja wa ne tusaala jamaa era nga tuli wamu ramadhaani eno nga neeyambisa ekya fitiri n'ebirala eyongera okulaga nti muffe wakati waffe Allah subhanahu wa ta'ala eddiini agitambuliza ku bumu kukwatira wamu kuyambagana kutambulira wamu buli omu kujuliriza munne mu bunafu bwe asobola okunywera kubanga fitiri gyogenda okuwa Allah subhanahu wa ta'ala tagyetaaga nti yagenda ogikonsuminga nedda wabula ate esigala muffe omuntu naye n'amanya nti bw'abadde tayina n'aweebwa zabuliddwa tezivudde mu ggulu zivudde mu basiraamu banne n'afuna essanyu mu maka ge n'asigaza n'ekitiibwa n'atabira mu basabiriza ekyo ne kimukyalenjinga naye okubeera okufuna ekyokuyiga emirundi egiwerako bw'aba akubiriziddwa okubaako bayamba naye okubeera nga akituukiriza bwe tubadde mu ramadhaani eno era tubadde tusiibulula abasiraamu bayimamu batukubiriza okusiibulula era ng'olaba ow'amaanyi ayamba omunafu emmere efumbwa kimanyi wano bateeka okuba nga baddewo enteekateeka era ebaawo emmere eribwako abantu nga balina obunafu naye ng'ate balina amaanyi muffe basobodde okuteekawo embeera ekyo kyokka kyongera okulaga nti eddiini tesobola kutambula okuggyako nga waliwo okuyambagana waliwo okukwatagana buli lwe tubeera n'obumu obwo eddiini esobola okutambula n'egenda mu maaso naye njagala okwekyalenjinga n'okukyalenjinga mu mwenna maatha baada ramadhan tuteeka okusigaza empisa eyo kubanga okuliisa emmere okuliisa abantu emmere okuyamba abantu tekukoma mu ramanzaani yokka ebifuba ebyo ebiggula omuntu n'alaba nga talina kyakukola okugyawako alina kusaddaaka biteeka okusigalawo lubeerera kubanga abantu bwetava busigaza omwaka mulamba tuteeka okubeera mu bantu nga bwe tulaba essanyu lye tulaba nga abantu basiibulukuka abantu nga balya ku mmere kizibu nnyo okusanga omuntu atudde ku sowaani y'emmere ng'emitaafu gimwetimbye mu kyenyi oyo oyinza okumudduka nogaa nti fulaani nga muzibu nnyo atuuka okulya emmere nga alina mukamu tasalikako musale mungu yamanyi kyeyateeka mu mmere era olaba nga omuntu akkakkana bw'atuuka ku kyokulya abantu tekewo sunna esigale ng'egenda mu maaso tugule ebikomera byaffe bw'oba ofunye ku riziki baako booliisa 3-4 balya ekijjulo mmere gye balya edduwa ze basoma mulimu ekigambo ekigamba nti alladhi at'amani wa sakani mungu liisa ono andiisizza era omunywese nga bw'anywesezza ku duniya ne ku akhira naye ng'ekyo kyasoma kiva ku ntobo ya mutima tuteeka okusigala nga tuyambagana bwe tubeera mu jamaa eno era olulaba nga tuzza okusaala tuli mu ttalawehe tusaala eswala eza jamaa era olabira ddala ng'eddiini etambulira ku bumu buli muntu kubeera nga anyweza munne singa kyali nti emizikiti gino buli muntu asaala kinnoomu
abantu bali badde bagayala naye bw'obeera eyo nga bazinye newankubadde owuli obligation ey'okujja okusaala naye mugwe mulimu embeera ekwambala nti abasiraamu bagenda kusaala jjama empitako amakulu naturally oli attracted mu butonde bwo mu bubumbwa bwo amasannyalaze gakusika okwegatta ku balala abalina obulungi bwe beegattiddeko gw'oleme kusigalira mabega oyagala oyanguyiririze mangu owegatte ku banno era owulira ng'otebenkedde esswala gy'osadde ng'oli omu tayinza kwenkanankana gy'osadde mu jjama imaamu n'atola salaamu ng'otodde salaamu ne banno eddiini bwetu bwetwetaaga ne mu bisigadde byonna so awaliwo philosophy nti ng'oggyeko okujja ne tusaala esswala zino eza jjama waliwo emigaso emirala kyenyongedde okuyiga mu ramadaani muno okweyongera kwaffe obungi nga tuli wamu nga tukola ebintu ebisoboka olw'okuba tuli bangi kabonero akalaga ntuteeka okusigala nga tujjumbira okubeera obumu naye ate era filosofa akirimu nti bwe tujja ne tusaala ng'oggyeko empeera ze tunoonya okufuna eza jjama waliwo emigaso emirala gye tuteekeddwa okubeera nga tweganyuza nagyo ng'abakkiriza ng'abasiraamu nga tuzza okusaala okuyimirira mu jjama mu layini eno buli muntu n'abeera kigere ku kigere ne tubeera omuzimbo gumu ne layini eddako tekikoma kunoonya mpeera za kusaala zokka naye kiteekwa okugenda ewala mu bwongo bwaffe okumanya nti tulina bye twetaaga okukola nga tuli kimu nga tuli wamu bwe tugoberera imaamu ne tufunga emikono ne tukutama ne tutaamulukuka ne tugenda wansi wateeka okuba nga ekyo kirina kye kituyigiriza nti eyo gye tusimbuka okujja mu swala amaanyi gano tugeetaaga nga tuli wamu naye bino bye nsinze okulaba mu mizikiti egisinga obungi ne mu basiraamu abasinga obungi bwe bajja okusaala mizikiti nga gino esswala neggwa buli muntu abeera lulwe buli muntu amininga their own business ne tutazuula abasiraamu bangi ne batazuula kyama katonda kye yateeka obugagga bw'ekyama bwe yateeka muffe amaanyi ge tuyina abilities ze tuyina opportunities ze tuyina ng'abasiraamu abali subba batatamiira digwosaala naye dhuhuri n'asuri ne magaribi ne isha n'omalako ewiiki oteeka okumutegeera oteeka okumumanya ye yaani akola ki obusobozi bwe buli mu ki emikisa gy'alina gy'awangaalira gy'ajja nagyo n'addayo nagyo gifaanana gitya ye abeera wa ye azaalibwa wa obuyivu bwe bwenkana ki kikyasobola okukola mu bulamu bw'ensi eno and that is the philosophy of oneness of unity ekyo abasiraamu bwe bakitegeera tebayinza kusigala kyekimu kubanga amaanyi gabeeyongera beyond the salah that we observe in the mosques nti oli asobola okutegeera nti ono muzimbi ono mubazzi ono musomesa asomesaawo asomesa ki ono injiniya waaki era akolera wa era akola ki buli muntu n'amanya munne kyali in depth olwo buli muntu n'aganyuza munne n'ajjuliza munne ekyo kye yeetaaga ku ye buli muntu n'asobola okumanya nti kye neetaaga ono gwe nsala naye yakiyina era asobola okubaako kyangattako bw'anaaba injiniya ng'asobola okukola omulongooti oba asobola okuzimba waggulu naye nga gw'alinaanye asobola okusiga langi anyiriza masjidi eno nga bwerabika bwetyo obulungi bwe banaagabana contact si bombiriri buli muntu n'amanya munne kyasobola buli omu ajja kusobola okusitula munne
bw'anaaba alina ekizimbe ekifaanana bwe kiti nga kinene ajja mugamba nti budaala bwe tumala okusaala nkwetaaga amutwale ku kizimbe ng'asobola okukijjamu obukadde obuwera 5 oba 10 n'asobola okuwayalinga mu busobozi bwonna bw'ayina naye asobola okuganyuza munne ekiddirira kiba kitya abasiraamu bafuna amaanyi abasiraamu bafuna essente abasiraamu basobola okufuna emirimu tebuyinza keera nkya nga community y'obusiraamu esekererwa nti abaana batuuse okudda ku ssomero naye batudde ewaka omusiraamu ajja n'asaala bw'aba alina weakness gy'alina mu mirimu asobodde okuganyulwa ku munne buli omu akutte ku munne kitegeeza nti omuntu asobola okukola emirimu egiwera 2-3 ate n'asika n'abalala tetuyinza kutandika kukaaba miranga mizikiti gy'e Kampala emiranga egitakuma buli kaseera ng'abantu beesobola basobola okubeera 2-3 ne bakola ekintu eky'amaanyi abantu basobola okukola emirimu 2-3 ne basomesa abaana ate mu masomero amalungi kubanga beesobola bafunye ekinywa eky'ebyenfuna abalwadde basobodde okwetegeera nti ono omusawo ajjanjaba kino yakuuka mu kino akolera wano essente zisobola okusigala mu ffe within our community nga zitambulira mu ffe nga tuvudde ku ntegeera eri shalo erowooza nti bwe tujja emirundi 5 nga bwe tujja bwe tuddayo ate nga ffe tugamba nti obusiraamu bugazi obusiraamu bugazi bukwata ku buli nsonga yonna watammat kalimatu rabbika sidikan wa adila obusiraamu bwajjula kitegeeza nti tuba tubujjuza butuufu bwabwo kubanga emigaso gisigala mu ffe ne tubeera nga tusinza nga tuli batebenkevu ate nga tufunye amaanyi agannamaddala naye nkirabye emirundi mingi ng'abasiraamu bajja ne basaala mu mizikiti mingi ne basaala eswala 5 ne bamalako omwezi bamalako omwaka nga tebeemanyi tebeetegeera abalaba bakitegeera batandikawo okusaba okwenjawulo era bye twasomanga edda sebo seeka abasiraamu bagenda ddi twasomanga ala yo wedda when do Muslims go for prayers when do Christians go for prayers tugamba nti Sunday si bwe twawandiikanga naye nga tibikyaliyo bategeera nti mwe muyina Katonda kyebawa naye temumanyi golodi gwe muyina mukuŋŋaana emirundi 5 naye ng'ekibaleese mwategeera kimu kufuna mpeera za kusaala na kutambula kusaasaana naye nga nti bano nga balina golodi ne bakuŋŋaana emirundi 5 nga tebasobola kudisikasinga nsi bwetambula na butya bayinza kwesupportinga each other kwewanirira bo ne bakitegeera nti bateeka okuteekawo lunch hours musawa musanvu ginja mu kibuga osanga ebizimbe kere nga bantu basaba bakola batya kubanga bakitegeera nti ffe tulina gold yatulema okweyambisa kubanga obusiraamu twalema okutegeera nti bugazi tebuli ku mpagi 5 wabula bugazi okusinga kaawo abo bagaziyiza ne bategeera Katonda buli kintu kyonna kyabakolera era obalaba olwaleero nga basobola okulwanirira obusiraamu newankubadde tuyinza okuba ne controversies zaffe ze tubateekako naye nga bebayimiriddewo kubanga buli kyonna kye balaba mu Isiraamu tekikomaawo bateeka okukola tadabburu bateeka okutafakkala ku kyo okukifumiitirizaako ennyo ekigenze ewala ne basobola okubaako n'emigaso gye batuukako nga gyasimba era ne basobola okuba nti obulamu bwabwe bukyukako n'olw'ensonga emaliriza tuli ba mukisa Allah subhanahu wa ta'ala atusaasidde n'atufuula bankizo okubeera mu kifo kino alhamdulillah twongera amaanyi mu ibada Sheikh yakikonyeeko Quran tugisome tuyimirireko ekiro tukole istighfar tubeere ba muzinzi tutwale omutawaana okulaba nti ekiro kino tukifuula kya ibada n'ennaku zonna ezisigadde Allah subhanahu wa ta'ala kyaddaaki ajja kutusaasira era ajja kuba atuwa ebirungi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okusiiba kwaffe akkirize emirimu gyonna gye tukoze mwezi guno ogwa Ramadaani ate ennaku ezisigadde azituwemu emikisa mingi atukingiriza omuliro atuyingiza ejjana
atusaasire abantu baffe abamu maka gaffe, atuweere omukisa mu baana baffe, ateeke omukisa mu bye tukola byonna, ateeke omukisa mu bulamu bwaffe, atukingirize endwadde ez'omutawaana, atukingirize obwavu, atuwe ensimbi eza halaali ate ezirimu baraka, tukole bingi nnyo nnyini ddala eri eddiini ye n'ensi yonna okutwaliza wamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. Hadithi y'olunaku ekutuusibwako MTN. Gula bando okuva ku nusu lukumi ofune eddakiika 5 ez'obuweerere okuva ku ssaawa 6 ez'ekiro paka ssaawa 11 ez'okumakya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma baada, abalungi abaliyo mwenna abagoberezi ba programu yaffe eno eya hadithi y'olunaku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga tweteekateeka okufundikira omwezi gwaffe ogwa Ramadan, leero kano k'abakyala. Olw'omukyala omu eyabuuzizza ti bannange nandyagadde enkomerero ya Ramadan eno obutaŋŋendako nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yasuubiza nti mu hadithi nti omuntu amibwa ebirungi ebiri mu Ramadani aba ammiddwa nnyo. Sandyagadde Ramadani eggweko nga ndi mu nsonga za kikyala, nzikirizibwa okumira yakadagala bwe mbaako olunaku lwange lwentagetinga. Tumugamba mbu kikkirizibwa naye on condition okukakasa nti togenda kukosebwa. Naye bw'oba ogenda kukosebwa, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wala tulqu biaidikum ila tahluka, temubeeranga mufuuka ensonga eyeeretera ekizibu oba okwezikiriza. Mpozi ate omulala ng'alaajana agamba omwami ankijjanya ate naddala ibaada, tanzikiriza kukola ibaada, nti mu buli kiseera anneetaaga. Ng'omwami nno yeekwasa hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu ng'ajja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama we yagamba nti la tasuumu almar'atu wa ba'luha shahidu illa biidhni, ti omukyala takkirizibwa kusiiba nga bbaye wali awaka okuggyako nga bba wamukkiriza. Hadithi ntuufu eri mu Bukhari ne Muslim, ne tumugamba nti ekisooka ekyo kiri ku kusiiba kwa sunna. Naye okusiiba kwa faradha Allah kwe yakulaalikako gwe omukyala nga bwe yakulaalika ku mwami, ko tekuliko kyeyagalire kubakakatako mwembi. Era omwami singa akola effujjo n'abeera nti nno akaka mukazi we okubeera bonna mu nsonga z'obufumbo, naye ng'okukaka kutuufu omukazi ng'alabira ddala mu magezi g'omusajja, singa aba takikoze omusajja ayinza n'omutalaka n'afuna ekizibu bayinza omumukosa, omukyala aba tavunaanibwa. Okusiiba kwe kubeera kutuufu wadde bamukozeseza ensonga z'obufumbo ku mpaka, ekibonerezo kyonna kiba kya mwami. Naye singa babeera nga waliwo okwekkiriranya ku mukyala, omwami n'akitandika n'omukyala n'akigenderamu mu kwagala kwe, awo ekibonerezo kiba kya bombi, kukubeera nti nno bajja kusiiba emyezi 2 egiddiringana kubanga tebalina gye bagenda kujja muddu wa kuta. Kakati tugamba nti katwongereko hadithi ya Abi Saidi al-Khidri ng'ajja ku Abi Saidi agamba nti omukyala yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga ne banne basahaba bonna we bali, n'aloopa bbaawe n'agamba inna zawji Safwan bin al-Mu'attil yadhribuni idha sallaitu, nti bba wange Safwani ankuba bwe nsaala, wa yufattiruni idha sumtu, era nsiibulula lwampaka bwe mbeera nga nsiibye, wala yusalli salata alfajiri hatta tatla ash-shams, ate ne swala ya subuhi agisaala enjuba evuddeyo.
n'amuloopa ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga n'omusajja yennyini waali, nabbi n'atandika okumubuuza. Omusajja n'agamba nti ya Rasulallah, omukyala kyagamba nti mukuba bw'abeera nga asadde, agamba nti omukyala ono asaala, naye asaala eswala mpanvu nnyo, asaala asoma al-Fatiha n'ayongerako essuula 2 namba, ate nga namugaana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba omukyala, n'agusalira omukyala, n'amugamba nti essuula emu emala, omwami waba akwetaaga n'alihamudu emala, nobeera nti nno ofundikira eswalayo. N'amugamba nti naye ate kyagamba nti musiibulula nga yasiibye, omukyala wange asiiba, naye yali ategeeza kusiiba kwa sunna, asiiba nga wendi nga ate amanyi mwetaaga, ndi muvubuka nnyina amaanyi gange, siina bugumiikiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kumugamba nti la tasuumu imraatun illa biidhni zawjiha, mukyala takkirizibwa kusiiba okujja nga bba wakkiriza, naye yali ategeeza kusiiba kwa sunna, naye kwa faradha nkugambye okwo tekwogerwa nako kukakata ku mwami nga bwe kwakakata ne ku mukyala. Ekisembayo neyewozaako n'amugamba ate kiri kyagambye musisaala subuhi ngisaala enjuba evuddeyo, kisinzira ku mirimu gya enkola nnyo n'enkoowa n'enzija, tekuba kigenderere n'embeera nti nno eswala oluusi nzuukuka leeti. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti bw'obanga eswala ekuyiseeko ng'obadde weebase, awo woozuukukira woosaalira, nga era bwe yakyogera mu hadithi endala, n'agamba nti man nasiya salata au nama anha, omuntu eyerabira eswala oba neyebaka nemuyitako nga yebase, fakafaratu an yusalliha idha dhakara, wazuukukira wagisalira. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadithi y'olunaku ekutuusibwako MTN. Gula bando okuva ku nusu lukumi ofune eddakiika 5 ez'obuweerere okuva ku ssaawa 6 ez'ekiro paka ssaawa 11 ez'okumakya. Mama, owulira otya? Mpulira essanyu lingi nnyo. Bannange MTN beyanzizza. Taata w'omwana ogenda mugambako oba waali wano? Taliiwo. Ssente ze mbadde ngenda okusasula ku school fees z'omukulu zigenda kunyambako okuweerera bato be abalala 2. MTN mamuno ngenkoledde kinene ng'asinga omumaamu, sirijjerabira obulamu bwange bwonna. Ngenda kusimya kusasula school fees, nyiga star 165 star 80 ashi sasula school fees ng'okozesa momo. School funds mu masomero tugenda zigaba, osobola okwewola waliwo school fees loan, genda ofune looni oba otolinawo ssente ozisasule mu bbanga mpola mpola, obulamu butambule nga buli koona.
Ibn Baz Schools eyiganga ge masomero ag'omulembe nga gatwala abaana abawala n'abalenzi mu campuses zaffe zonna eza secondary ne primary section omuli Ibn Baz Boys Secondary, Ibn Baz Girls Secondary ne Ibn Baz Mixed Primary School. Tuyina day ne boarding, tusomesa abaana sacula n'eddiini ne bakuguka bulungi ddala. Abasomesa baffe ne bamasheyi batendeka okufuula omwana wo ekyo kyennyini ekyesiimisa. Compound n'ebizimbe byaffe kwassa n'ebisulo by'abaana bya mulembe. Tuyina library, computer laboratory n'emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Ibn Baz tuli ku musingi gwa busiraamu. Muleete abaana tubawandiise era tubabangule. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku kampasi zaffe zonna e Bugabwe Village ne Buseyi Village Kuyiganga Highway. Tuli ku ssimu nooti 7 nooti 3 33 32 13 oba nooti 772 38 78 nooti 3 ne nooti 7 nooti 3 48 16 Chenda. Ibn Baz Schools Iganga, from darkness to light. Byolina okukola obeere steady. Weegendereza abakwetoolodde. Bw'oba oteekamu ppini y'omu bbanka oba mu ssimu, kakasa nti teri agiraba. Erimu we batalaba mapeesa g'onyiga. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Mama, owulira otya? Mpulira essanyu lingi nnyo. Bannange MTN neyanzizza. Taata w'omwana ogenda mugambako oba wali wano? Taliiwo. Ssente ze mbadde ngenda okusasula ku school fees z'omukulu zigenda kunnyambako okuweerera bato be abalala ababiri. MTN mamuno genkoledde kinene ng'asinga omumaamu. Sirijjerabira obulamu bwange bwonna. Genda kusibira kusasula school fees nyiga star 155 star 80 ashi sasula school fees ngokozesa momo school funds masome tugenda zigaba osobola okwewola waliwo school fees loan genda ofune loan oba otalinawo ssente ozisasule mu bbanga mpola mpola obulamu butambulenga buli koona. Need to send money, pay bills, deposit cash without going to the bank? That's right. With over 8,763 center agents across Uganda, you can send money for as low as 500 shillings. All you have to do is dial star 211 hash or open your center mobile app. Create a voucher, share the voucher number with the person receiving the money. The person receiving the money withdraws the cash for free. Plus, no bank account needed. For more information, visit any of our nearest branch or call our toll-free lines. Centenary Bank. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيد. Tumebaza Allah jalla jalaluhu atuwangazizza n'atujja ku darusu yaffe yayita n'atutuusa olunaku olwaleero nga tukyali balamu.
tumusaba Allah jalla jalaluhu atufuulire akadde ke tugenda okumala wano na byonna bye tugenda okwejjukanya. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala bitufuulire omulimu gwe tukoze nga tunoonyaamu kumusiimisa. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Balamira okutya Allah tabaraka wa ta'ala n'okumusaba ebbanga lyonna ebigambo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam byalamira sahabi ayitibwa Muadh ibn Jabal bwe yamugamba nti ana la ahabbaki ya Muadh, Muadhi oli munywanyi wange, Muadhi nkwagala nnyo, Muadhi olina ekifo ekyenjawulo gye ndi. Usiika ya Muadh, nkulamira oba nkusibirira Muadh. Ebyo nno Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabigamba Muadhi naye ng'abigamba umma ye yonna. Omuganda alina hadiisi egamba nti babeera babuulira owaboowe nga gwe ow'omuntu wa bulijjo oteekayo nnyo ebirowoozo kubanga oba okwatibwako n'okusinga omulala yenna. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba Muadhi nti Muadhi nkwagala nnyo, n'olwekyo nkusibirira nkulaamira la tad'anna fi duburi kulli ssala, Muadhi tovanga mu kifo w'osaalidde. Abamanyi abamu batugamba nti Nabbi yali ategeeza nti Muadhi oba temuvanga mu swala zammwe okuggyako nga musabye Allah subhanahu wa ta'ala abayambeko ku bintu bineeno bisatu. Lwaki? Bye byetooloolerako obuwanguzi bw'omwana Adamu obw'edduniya n'akhira. Era ebintu bino bisatu bye byetooloolerako okwesiima omwana Adamu ku nsi n'akhira. Ekyokusatu, teriyo ayinza kubyakiivinga out of his efforts okujjako Allah subhanahu wa ta'ala nga yamuteereddemu tawfiik, Allah jalla jalaaluhu nga yamwanguyiriza n'asobola okubyakiivinga. Yagamba nti gambanga Allah jalla jalaaluhu nti Allahumma ay Allah subhanahu wa ta'ala a'inni, nyanjula obunafu bwange gy'oli Allah mu bintu bino bisatu nga ni mwetaavu nnyo gye biri naye ate nga sibisobola kubyetuusaako nga tonyambyeko, nga siyinza kufuna buwanguzi mu nsi muno okujjako Allah tabaraka wa ta'ala nga mbirina, naye sina gye nnyinza kubijja okujjako nga gwabimpadde. N'olwekyo a'inni, Allah nkusaba onnyambeko mu bintu bino bisatu. Ekisooka a'inni ala dhikirika, Allah nyambaako mu kwogerako. Allahumma ay Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba a'inni, nyambaako ala dhikirika, mu kwogerako, mu kujjukira, mu kutendereza, mu kukola adhikaari. Lwaki? Ala bidhikirillahi tatma'innul qulub, bannange mumanye nti mazima mu kwogera Katonda emirundi nga mingi nnyo emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe gitebenkera, gifuna obutebenkevu, gifuna emirembe, gifuna okwesiima. Bannaye okumanya kigambo kwogerako Allah kinene, era tulwana ennyo okulaba nti ffenna tukirabikiramu ebbanga lyonna, era tukisabe ennyo Allah subhanahu wa ta'ala akitwanguyize. Obadde wali okirowoozezaako nti eddiini eno ey'Obusiraamu omuntu okugiyingira tulina emirimu ebiri egikolebwa. Ogumu mulimu gwa mwoyo nga kwe kukkiriza, omutima gw'omuntu ne gukkiriza. Omulimu ogwokubiri gwa kikolwa. Kyova olaba abamanyi bwe babeera batuvuunulira kigambo mulimu mulungi, omulimu omulungi oba kye bayita ibaada,
bagamba nti ismu ljami' ibada linnya eribuna likulli ma yuhibbuhu llah eri ekyo kyonna allah subhanahu wataala kyayagala wayarudaahu ate era nga akisiima. Ekisinga okwewuunyisa omuntu asobola okukola ekintu allah kyayagala naye ate nga takisiima. Kyova bakugatibwako ekigambo kigamba nti likulli ma yuhibbuhu llah eri ekyo kyonna allah tabaraka wataala kyakola kyayagala wayarudaahu ate era nga allah akikola atya akisiima. Kiki omuntu kyayinza okukola nga allah akyagala naye nga takisiima? Okusaala eswala nga tolina wuzu mu bugenderevu era ng'okakasiza ddala tolina ki banaye okusaala allah akwagala oba takwagala? Naye eswala y'omuntu gy'asadde nga tafunye wuzu ng'ate akimanyi nti talina ki omulimu ogwo allah agusiima? Allah tagukola atya? Allah tagusiima. Kyova olaba abamanyi baba batuwa definition mu fikihi eya kigambo ibada omulimu allah gwayagala. Batugamba nti ismul jami' linnya eribuna buli kyonna ku bino ebigenda okwogerwa. Eribuna ki? Likulli ma yuhibbuhu llah eri ekyo kyonna allah kyakola ki kyayagala n'atakoma ku kyagala bwagazi wayarudaahu ng'era omuntu engeri gy'akikozeemu mungu akikola atya akisiima. Qawlan mu bigambo au fi'lan oba mu biki mu bikolwa al-zahir ebyeyolefu au al-batin oba ebyekoze bitya ebyekwese. Kati omuntu okuyingira obusiraamu awo wennyini wabuyingiridde akola ibada meka? 2. Ibada esooka yekwese, kikola ekyokwese nga kyekiriwa kwe kukkiriza kw'omuntu mu mutima gwe nti asaanidde okusinzibwa ali omu yekka allah tabaraka wataala, talina mwana tazaala. Ne bannabbi bonna okuva ku nabbi adamu paka ku mutume muhammad sallallahu alaihi wasallam bannabbi be era babaka be era baddu be. Ekyo n'okikkiriza muki? Mu mutima n'ogoberezaako mu kuyingirako obusiraamu omulimu ogw'ekikolwa era gwe mulimu omuntu gw'asooka okukola ng'asiramusa. Gwe mulimu mu bikolwa omuntu omubereberye buli ayingidde obusiraamu gw'asooka okukola mulimu ki? Okwatula. Ng'ayatula ki? Ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ekigambo ekyo njagaddemu ki? Njagaddemu okutegeeza nti omulimu oguyingiza omuntu obusiraamu dhikiri oba dhikirillah kwogera kwani Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange ekyo tekimala omuntu okukakasa nti muzimu ku ibada ezisinga obuzito eri omusiraamu yenna kwogera ku Mungu. Naye n'awamu n'ekyo emu ku ibada enzibu okujjako eri abo Allah tabaraka taala bakoze atya bayangwiriza era n'abasaasira. Kyekyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatukubiriza nze naawe, kyakubiriza basahaba bonna, kyakubiriza sahabi ayitibwa Muadh ibn Jabal n'abasigadde n'amugamba nti la tada'anna fi duburi kulli sala, tovanga wosaalidde okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala omusabye akuyambeko ku bintu bisatu, n'ebintu ebyo ebisatu ekikulembera byonna Allah mugambe Allahumma ay Allah subhanahu wa ta'ala a'inni nyambako ala dhikrika. Mukola ki? Mukwogera, mukola dhikiri. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala muzimu ku nsonga lwaki asitula omuddu oba omuzaana mubazaana be n'amusitula mu bifo ebyawaggulu n'amugabirira olugabirira lwatagabiridde balala n'amutaasa entaasa zatataasizza balala kumwogerako. Kyova olaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba kalimatani, ebigambo bimeka? Ebigambo 2. Habibatani ila arrahmani, Mungu abyagala nnyo. Thaqilatani ala almizan, bizito nnyo ku mizaani y'emirimu emirungi ey'omuddu.
khafifatani ala lisan, bigambo byangu okuyisa ku lulimi olyoyo Allah subhanahu wa ta'ala gwabyanguyiriza. Basahaba ne babirinda babiwulire ne basuubira nti oba oliawo Mutuma agenda kubawa ebigambo nga page namba, nabbi n'agamba nti subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Nabbi yagamba nti ebigambo ebyo Mungu abyagala nnyo, ebigambo ebyo bizito nnyo ku mizaani y'emirimu gyaffe emirungi, ebigambo ebyo biwufu nnyo ku lulimi lw'omuntu. Naye lwaki olunaku luggwako, wiiki neggwako, omwezi ne guggwako, emyezi ne giggwako nga tobireetangako? Olw'ensonga olina essuubi erisuubira nti osobola gwe wekka nga toliiko kuyamba kwa Allah, toliiko kuyambibwako kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu n'asuubira nti ajja sobola obireeta, agenda okumaliriza nga wabiwuliridde, wakomye okubireeta, n'addamu okubireeta nga zeemu najjukizibwa oba nga alina wabiwulidde. Ekigambo ekyo tukiddiŋŋana ennyo, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Nabi sallallahu alaihi wasallam yali akyogera kuyaga nti ebigambo ebyo Mungu abyagala nnyo, bizito nnyo ku mizaani y'emirimu emirungi, biwewufu nnyo ku lulimi lw'omuntu, byangu okuyisa ku lulimi lw'omuntu, habibatani ila arrahman, Mungu abyagala, bizito eri minzaani ey'emirimu gyaffe emirungi. Ebyo byonna tugenda kubituukako oluvannyuma lw'okusabanga ennyo Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna. Mungu tuyambeko mu kwogerako, Mungu twanguyize okukola ki? Mungu twanguyize okwogerako. Okumanya okwogera kwa Allah subhanahu wa ta'ala kinene era kirungi era kizito. Gwe tolaba nga dhikiri esinga okuba waggulu wa dhikiri zonna ye Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Mazima nze Allah subhanahu wa ta'ala nze yasse ekitabo Qur'an era nze agenda okukikuuma, wabula Allah tagenda kukoma kukuuma kyo kyokka n'okukuuma abantu ba Qur'an. Dhikiri eri waggulu wa dhikari zonna al-Qur'an al-Karim. Wana nnyo olabenga oli mu abo olunaku nga teruggwako n'ekiro kyalwo okuggyako olwawuzaamu emirundi ebiri n'obaako ekitundu ky'osomeddeko ekya Qur'ani mu kiseera eky'ekiro, n'obaako ekitundu ky'osomeddeko ekya Qur'ani mu kiseera eky'emisana. Eri obusobozi ekiseera ekyo Allah jalla jalaaluhu bwakuwadde. Buli we twogera kusoma Qur'ani, omuntu amagezi gaffe ebiseera ebisinga gatuweereza yagaa nti abayogerwako abalina okusoma Qur'ani beebo ababikkula ne basoma peegi n'amapeegi, n'asoma empapula 10, n'asoma empapula 20. Naawe amanyiyo essuula zonnya, soma ezo. Allah wabukeesa ku makya ng'okyali mulamu, ziyitemu. Tandika n'ali Fatiha, kul huwallahu, Naasi, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, idha jaa wal asri. Essuula ezo oluzimaliriza omanye nti olwo luwedde. Ze nsobodde okukola ki? Ze nsobodde okusoma ze ssuula zange, olindemu. Wobugira buti time ya lunch era ozisome. Wobuba buwungeera era ozikola otya? Kubanga z'omanyi. Anti n'omuganda agamba nti omumpi wakoma wakola ki? Wakwata. Tebajja kukaka kwata kisukaawo wolina obuki? Obusobozi. Ogira osoma ekyo Allah kyakusobozesezza, ate nga woteekamu amaanyi okulaba ng'oyongerako buli mwaka. Naye gwe tolaba nga kisi kya buvunaanyizibwa yadde n'akatini emyaka gye tulina n'obuwangaazi Allah jalla jalaaluhu bwatuwadde, okubanga essuula ze tumanye era zeezo naye nga twazisoma kuva myaka ameka emabega. Ezimu nga nozitereeza tetuzikola ki? Tetuzitereeza. Abooluganda abalungi, mu dhikiri eziri waggulu wa dhikaali zonna, number 1 dhikiri al-Qur'an al-Karim.
tulwane tulabe nti tugiwa obuki, tugiwa obudde. Abantu Allah jalla jalaaluhu bawanguzisizza, basikizza obuwanguzi bw'edduniya eno n'akhira, bonna Allah subhanahu wa ta'ala ennamba esinga obunene agibawadde olw'akakwate ke balina n'ekitabo kyaki, n'ekitabo ekiyitibwa Qur'an. Kyova olaba erinnya Qur'an mu lulimi Olungereza kitegeeza the recital. Recital mu Luganda kivunulwa nti ekitabo ekirina okusomwa olutentezi, kyolina okuddiŋŋana ennyo ng'okisoma. Ekibuuzo okisomye kyenkana ki? Era nga kitabo ekigenda otuwaako obujulizi, ng'obujulizi obwo bujja kubeera mu bujulizi obugenda okutufuukira ennunuzi maaso ga Allah, oba obujulizi obugenda otusiba. Kyova olaba mu dduwa ze tusoma, buli we tusoma Qur'an tusome edduwa egamba Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina Allahumma ja'alahu hujjatan lana wala taj'alahu hujjatan alayna. Ay Allah tabaraka wa ta'ala tukusaba ofuule Qur'ani nga muwolereza waffe era nga nnunuzi gye tuli mu nsonga ezigenda otuweesa obuwanguzi bw'ensi n'enkomerero. Allah totufuulira Qur'ani nga bujulizi obugenda okutusiba okugenda mu kufaafaaganibwa n'omuliro gwo n'ebikemo n'ebizibu n'omuliro jahannamu. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atutaase. Allahumma amin. Buli muntu lwana ekigambo Qur'ani lwoya lwa mu nnyindo, buli muntu alina kulwejja yekka, ate buli muntu alina kusonyiwala yekka, n'otuula n'omwoyo gwo n'okkiriza nti kituufu nkuze, ekimala kimala, nga yadde ekimala nsimbudde ery'ekkubo erinziza ery'okuyiga okusoma ekitabo kya Katonda. Mungu n'omugaa nti Mungu nyamba, Mungu nkwatiraako, Mungu nyambaako, Mungu neeyimirira, ekitabo kino eno kifuuke mukwano gwange olw'ensonga kiri mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuteerawo nga bigenda kubeera bawolereza baffe mu kabbuli n'olunaku lw'enkomerero. Nabi sallallahu alaihi wasallam atulaga Qur'ani eyo kyoluvannyuma lw'okuva kw'omuddu mu nsi egenda kufuuka ennuuru, egenda kufuuka ekitangaala ekigenda okwakaayakana mu kabbuli ejjudde ekizikiza, naye ng'ekitangaala ekyakifuna olw'obudde bwe wa Qur'an. Ekyo no kitegeeza ti omuntu agenda kuwangaalira mu kizikiza kya kabbuli, naye nga mu bimuwangaaliza mu kizikiza ekyo bwe bugayaavu bwe yalina eri ekitabo Qur'an. Ekyokubiri, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atusomesa n'atugamba nti ebintu bibiri bigenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nga biwolereza bannyini byo. Yagamba nti ekisooka as-siyam, okusiiba. Omuntu eyasiiba, okusiiba okw'obwetteeka n'okusiiba okwa sunna. Ng'enkya luli olwokuna omuddu ne yeresa, naye nga yeresezza nno ki? Yeresezza kya misana na kyankya, kubanga tayimu gy'olirako ekyeggulo egenda otuuka ate ng'osiiwuluka. Nawe akankyerese lillah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba abantu abafa naye batyo ku lunaku lw'enkomerero okusiiba kugenda kujja mu maaso ga Katonda kubawolereze mpaka we kulifuuka ensonga y'okuyingira kwabwe ejjana. Ekyokubiri n'agamba nti wal Qur'anil Karim, n'ekitabo kya Katonda Qur'an kigenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nga kiwolereza bannyini kyo. Ekibuuzo, muba ahlul Qur'an, muba nannyini Qur'ani mwoli? Bw'obeera toliimu, tolindirira nnyo, kino kyekiseera okulaba ng'otandika. It's never too late. Toyinza gamba nti nze bungenzeeko nnyo, omukisa gukyaliwo. Ne bw'otandika leero n'oleeta enniya n'ogijjuza n'otandika safaari ey'okulaba nti oyiga okusoma Qur'ani, n'ofa enkya Allah ogenda kumusinkana ng'oli mu bantu abaalafuubana okuyiga Qur'an, ng'era mu byakubuuza akana n'akataano
Qur'ani teriimu, kubanga ogenza okuva mu nsi ng'enniyo gireese era ng'otandiseeko. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuteeke mu abo abanaalwana okulaba nga tusitula omutindo gwaffe eri ekitabo Qur'an al-Karim. Okumanya Qur'an ya bbeeyi, ebbanga lyonna tujjukizibwa etteeka lya Katonda erigamba nti afala abange mmwe temusobola kufumintiriza eri amateeka ga Qur'ani n'ebyetoololera ku Qur'ani musobole okutegeera the miraculous nature of the Qur'an, engeri ey'amagero Allah subhanahu wa ta'ala gye yatondamu, gye yassaamu, engeri ey'amagero Allah gye yatussizaamu Qur'ani. Engeri y'amagero etya okubeera nga Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yagissa ku muntu atagendangako ku ssomero, naye okubaakwe nga tagendangako ku ssomero n'afuuka profesa, n'afuuka dokita, n'afuuka omuku gwali waggulu wa buli irimu yonna wansi w'enjuba, nga buli yenna n'afuuka omuku gwamu amulengera oba amukunukkiriza, obukugu obwo alina kubujjamu ebyo ebyamukkirako nga ye Qur'an. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi atagenda ku ssomero, naye Allah yali amwogerako, yagamba nti allamahu shadidul quwa, yayigirizibwa omuwalimu ow'amaanyi nga ye Jibril, ng'amuyigiriza ki? Qur'an al-Karim. Olunaku olwaleero teriyo muntu ayogerwako mu nsi yonna buli lunaku ng'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng'ate era agenda kwogerwako mpaka Allah walizingako ensi. Era Allah subhanahu wa ta'ala bali ayogerako ebyo bye yamuwa, yagamba nti nakufuula ng'oli wakwogerwako, buli alyagala okwogera ku birungi ebimalayo alina okwogerako. Ne bw'aba nga si musiraamu naye ng'akutte ekkubo ly'okwogera ku birungi n'abalungi, alina okwogera ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gwegenda okebere ripooti eyakolebwa mu myaka g'2000 mu kyasa kino eno kyennyini eky'omusajja omu atali musiraamu nga awandiika oluvannyuma lw'okukola research, ng'atukolera lisiti y'abantu 100, n'agiwa omutwe ogugamba nti 100 most influential personalities on the universe. Abantu 10 okuva ensi we yabeerawo abakyasinze okubeera n'emiganyulo egy'omuggundu eri ensi, n'okuba nga abantu abo bakitiibwa nnyo mu nsi yonna olw'ensonga ezisengejjezebwa. N'atuwandiikira abantu 10, naye n'abiwandiika nga si musiraamu. Gwe yawa ekifo ky'okuba namba 1 yaliwo ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era naawe ensonga, n'aleeta ensonga ze yajjaawa. Mu nsonga ze yawa yagamba nti omusajja oyo yajja n'ekitabo, naye nga azze n'ekitabo teyagenda ku ssomero era talina background yonna yakusoma, naye ekitabo kye yajja nakyo it is the most authentic copy. It is the most authentic book on the universe. Kyekitabo ekisinga okuba ekituufu ekitali mu nsobi yonna wansi w'enjuba. Naye ng'awandiika bino si musiraamu. N'agamba ekyo ensonga endala lwaki omusajja ono mufudde nti ye namba 1 okusinga n'asinga abalala bonna. He was a father, yali muzadde. N'agamba nti si kyekyokka, he was a husband, yali mwami, yawasa abakyala ate n'abakuuma n'awangaala nabo. Ekyo ne kimushutinga by far okuva ku balala, n'ebirala bingi nnyo. Yanalizinga bulungi nnyo issue ya rules of engagement, amateeka ge yajja nago agafuga entalo
nga n'olwaleero buli nsi erina kye bayita rules of engagement ezijja mu mateeka agajja n'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'agamba nti n'olw'ensonga ezo ze yajja aligning empitirivu, n'agamba nti omusajja ono asaanidde without any doubt asaanidde okubeera number 1 omuntu akyasinze okukolera ensi eno ebirungi ebitaliggwaawo era alijjukirwa paka ensi weeriggwaawo. N'ebyo ng'abifunye lwaki? Abifunye lwaki ebyo? Lwakitabo Qur'an. Kyova olaba ebyo byonna byongera okukakasa ekigambo Allah tabaaraka ta'ala kye tusiza mu Qur'an nga ayogera ku ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti wa innaka la'ala khulqil azim. Mazima gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli ku mpisa ezisinga okuba eza waggulu era teriiyo kitonde mu bitonde byali bitondeddwa kikukira mu mpisa ennungi. Naye ng'ezo azijja mu ki? Qur'anil Karim. Kyova olaba ebbanga lyonna tujjukizibwa ekigambo ekigamba nti omuntu buli gy'akoma okwekukuutiriza, okwesembereza, okusemberera ekitabo kya Katonda ekiyitibwa Qur'ani, Mungu amusitula mu kifo ekyo wasemberedde Qur'ani n'amufuula nga ye muntu asinga abasigadde bonna. Newe buli beeradde ekyo Allah akusitula. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yakoma okwenywereza ku Qur'ani, gye yakoma okubeera omuntu wa Qur'ani ku mulembe gwe, ne ku guno omulembe oguzze nga talabiddwako, alondeddwa okuba nga ye musajja asinga okuba ow'amaanyi, ye musajja asinga okuba ow'empisa, ye musajja asinga okuba ow'ekitiibwa, awamu n'ekyo nga abamurankinze ne bamuteeka mu kifo ekyo tebamukkiririzaamu era tebamugoberera kuba si Bayisiraamu, ne Mungu abakase olwa Qur'ani gye yajja nayo n'ebbeeyi yayo. Gwe tunuulira abaana baffe betuzadde tusaba Allah abawa omukisa. Oteeke ku minzaani abaana abaweereddwa enni'ma ekyengera ennuurul Qur'ani, ennuuru y'okusomesebwa Qur'ani, ne batwalibwa mu masomero. Ensi getunuuliranga amasomero aga wansi, ensi amasomero geeyisaamu amaaso, naye omuzadde Allah n'amuwa tawfiiki n'amuwa obunywevu n'akwata abaana be n'abateeka mu masomero ago. Ng'amasomero ago si malala, nga ge masomero ga Qur'ani. Omulala n'akwata abaana be n'abatwala mu masomero nga galimu buli kimu mu nsi muno wabula ng'ekitaliimu kyokka Qur'ani. Abaana abo ne batandika okusoma nga ye bakomawooko mu bazadde baabwe, bwe bajja mu communities mwe tuwangaalira ku nkomerero eri ani abasinga ekitiibwa era obuwanguzi bubeera eri ani, era muzadde ekyasinga okwesiima. Era ku bana ababiri ono atwalibwa n'asoma ebisigadde byonna nga Qur'ani teriimu, ono n'atwalibwa n'asomesebwa Qur'ani n'agattibwako n'ebisomesebwa ebirala eby'edduniya. Ku bana ababiri anoonya munne. Gwe tokiraba nti owa Qur'ani anoonyezebwa n'omusawo amunoonya. Gwe tokiraba nti ne yinginiya anoonya owa Qur'ani amuadvising obwa yinginiya bwe bunene asobola butambuza atya nga tavudde mu bokisi ya Busiraamu. Gwe tolabanga omusawo anoonya eyasoma Qur'ani amuyambeko okumwanalizingira dynamics z'obusawo engeri gy'anaazitambuzaamu nga tavudde mu bokisi ya Busiraamu. Abawoza b'emisolo banoonya omukugu mu Qur'ani baleme kusukka hududullah, baleme kusukka boundaries za Allah nga bakuŋŋaanya emisolo, naye nga gwe banoonya ye yasoma ki? Yasoma Qur'ani. Allah n'afuula Qur'ani nga yenna agisomye abawa waggulu. Allah n'afuula Qur'ani nga teriiko nti muntu agisomye mu buto, wabula omuntu yenna waazuukikidde n'emyaka gino gy'oliko woogitandika era Allah akufuula nti gwe asinga okuba ow'ebbeeyi. Allah n'afuula Qur'ani ng'omwana yenna kiri ku record, omwana yenna bwe kali kutanda n'otuula naye mu kiraasi emu nga ye alina ekitundutundu kinene kye yasoma mu Qur'ani n'akikwata era n'akitegeera ensoma yaakyo,
teriyo mu class eyo ne bebaamu bakalimagezi abafaanana batya bayinza kumusinga mu kushuutinga madaala aga waggulu n'okuyita obulungi ayinza kumusinga okujjako oyo eyasooka n'akwata ekitabo kya Katonda. Nga twesiimye ekyo abakitegedde nga bukyali, nga twesiimye abakitegedde nga tukyalinawo omukisa oguyambako abaana baffe okusoma ekitabo kya Katonda nga ebagattako ne bino ebirala. Teriyo kiraasi, teriyo ruumu ng'esomesebwamu musomo gwonna yali etuddemu bayizi 10 ng'abayizi abo 10 kuliko omuyizi omu eyakuguka mu Kulaani, ng'omuyizi omu yakuguka mu Kulaani, okujjako kabeera kabonero mu bubonero bwa Katonda obukakasaawo nti Kulaani buli weebeera yeesinga, omwana oyo alina okusinga abasigadde bonna ne bwe kiba ki, ne bw'abanga yasinza okusomayo ennaku entini bano nga basoma buli lunaku alina okubasinga. Lwaki? Alina ennuuru ya Kulaani, alina ekyengere ekisinga ebyengere ebirala byonna. Yeeresa, bazadde be beeresa ne beewaayo ne bamusomesa. Knowledge esinga okubeera ey'ekitiibwa, irimu esinga okubeera ey'ebbeeyi wansi w'enjuba, wahuwa al-Qur'an al-Karim, nga naye ye Qur'an entukuvu. Bannange tugezeeko ffenna, ate nga tugezaako olugezaako lwe tukakasa nti tetujja kulemererwa. Ffe nnyini Allah nga bwe yagamba mu Qur'ani nti ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ibda binafsik. Allah jalla jalaluhu atugamba nti abanga abakkiriza qu anfusakum wa ahlikum nara, mmwe nnyini mwabalina okusooka okubeera abasaale mu kutiisa emyoyo gyammwe omuliro jahannam, oluvannyuma mutiisa abalala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atugamba ibda binafsik, buli nsonga yonna soosanga mwoyo gwo. Ekitegeeza abazadde abanafuya okusomesa abaana bammwe ekitabo kya Katonda Qur'ani, ensonga lwaki mulemereddwa okubasomesa Qur'ani, era ensonga lwaki mukaluubiriziddwa ogibasomesa n'opalappalanya kino na kiri, lwa nsonga emu nti naawe yakulema n'obuzito bwayo tobumanyi. You cannot even reflect about the Quran. You cannot even think about its miraculous nature. Tosobola kulowooza ku ngeri ey'ebyamagero Quran Allah subhanahu wa ta'ala gye yajawula, ate onoojagaliza ati omwana wo. Kiringa onaalaba omuntu nga mujama ng'okunaaba lutalo ng'asobola okumala ewiiki n'agivulunga ewiiki muzima nga tanaaba, tosobola kumusuubira nti anaanaaza ate omwana gwazaala buli lunaku. Omuntu ng'okunaaba kumukaluubiriza, buli ssaawa akusaba obujulizi, njagala ompa obujulizi mu Kulaani obutugamba onaaba buli lunaku, nga byabuuza ebyo. Tomusuubira nti ayinza okukwata omwana gwazaala n'amunaaza nga buli lunaku oba n'amukubiriza okunaaba on a daily basis. Tekisoboka. Lwaki? Naye yennyini obukulu bw'okunaaba tabukola atya? Kati mu bintu ebitulemesezza okusomesa abaana baffe ekitabo kya Katonda kwe kuba nti ffe nnyini twagaana kikola ki? N'olwekyo twetandikireko ffe nnyini tulwane tulabe nga Qur'ani ffe nnyini fe abasoose okugiwa obudde ne tugikola tutya? Ne tugisoma. Bannaye mujjukire bulungi owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jalla jalaaluhu amuleetera Jibril omulundi gw'omubereberye nga tagirabangako, emusanga mu kifo we yamusanga ekiyitibwa Ghaaru Hira, empuku eyitibwa Hira, n'emugamba nti Mukama wantumye gy'oli Katonda n'agamba osome. Namugamba nti alayika akutumye eri mulala, kubanga nze sisomangako, simanyi kusoma, n'ebyokusoma sibikola ki? Sibimanyi ekyamazima. Namugamba nti ojja kusoma, agambye soma era soma. Namugamba nti simanyi kusoma. Namugamba Mukama wa agambye nti soma. Najiddamu Jibril namugamba nti Jibril, simanyi kusoma, simanyi kusoma. Namugamba nti soma.
twala ekyokulabirako eky'omwana gw'olina essaawa eno agenda okutandika okukola ki? Okusoma. Omuntu najja n'agamba nti somesa omwana, n'omugamba nti omwana musomesa eki? Omwana asome, n'omugamba nti omwana tamanyi kusoma. Nkugambye omwana asome, n'omugamba nti omwana tamanyi kusoma. Oba gwe kennyini n'agamba nti soma, n'agamba nti simanyi kusoma. Ku nkome Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abuuza ekibuuzo kye wandibuuzizza, n'amugamba nti ma ana biqari, simanyi kusoma. Newe oba oyagala nsome ki? Ekitegeeza mu lisiti y'ebisomwa byonna from A to Z, kiki ekisinga okubeera ekyebbeeyi era ekyomugaso gyendi essaawa zino eno nga kye nnina okutandikirako nga kye kirina okuba ekibereberye okufuula ebyo byonna bye ndisoma oluvannyuma nga bya mugaso. Jibril ne mugamba agambye Mukama wo Allah, ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Bw'oba oyagala okusomesa omwana wo ebyomugaso nga byalisoma byonna oluvannyuma lw'ebye lwakino ekirikulembera biriba bya mugaso, sooka omusomesa ategeere eyamutonda Allah tabaraka wa taala yaani. Gwe wenna ali wano ng'olina by'oyagala okusoma, oyagala kusoma busawo, oyagala kusoma carpentry, oyagala kusoma engineering, oyagala kusoma cosmetics, oyagala kusoma knowledge ki, oyagala kubeera linguistic, oyagala kubeera ki mu nsi ky'oyagala okusoma, ekyo kyennyini bw'oba oyagala okukiganyulwamu, sooka okizze ku bbali, sooka osome ebikwatagana n'eyakutonda omumanye. Bw'onootegeera eyakutonda yaani, agenda kukwanguyiza buli irimu yonna gy'olisoma mu nsi, kubanga otandise ne mother of knowledge, maama wa irimu zonna, nga irimu maama wa irimu zonna ye irimu ki? Irimu ekwatagana n'okutegeera omutonzi wo. Naawe omuzadde ali wano, bw'obanga wakusomesa mwana, bw'obanga wakusomesa yenna Allah jalla jalaaluhu gw'aliteeka wansi w'obuvunaanyizibwa bwo nga gw'alina okumusomesa, bw'obanga oyagala okumusomesa by'omusomesa nga bya mugaso, kulembezanga okusooka okumusomesa ategeere eyamutonda. Bw'alimera okutegeera eyamutonda, buli kyalisoma kijja kuba kya mugaso era ajja kitegeera. Wabula Katonda kyagenda okukusasulamu in return, Katonda kyagenda okukusasulamu olw'obulungi bw'okulembeza obw'okusomesa omwana wo ani mutonzi we, Katonda ate yagenda okukusomeseza omwana wo gwani. Katonda agenda kukusomeseza omwana we ategeere muzadde we yaani. Naye bwe kali kutanda nomma omwana wo omukisa ogusooka okumusomesa omutonzi we, Katonda kyagenda okukusasulamu in return, naawe agenda kumma omwana wo okutegeera nti gwe mukadde we. Kyova olaba Jona luli tuwulira statement eziva mu bazadde bannaffe, tusaba Allah atutaase statement ezifaanana bwe zityo, ng'omuzadde abuuza omwana we amugamba nti mwana wange osuubira mu nsi muno waliyo kitaawo atalinze? Mwana gwe mu nsi muno olowooza olinayo maama we atalinze? Omwana n'amuddamu n'agamba nti nze saagala kumanya oba gwe maama wange, nze sigambangako kunzaala. Nanga mwana wange komawo waneeno, totambula kufuluma mulyango, komawo waneeno. N'agamba nti I don't mind. N'atambula n'agenda. Omuzadde n'azikubamu ne zaaka. Omuzadde wennyini n'aggyayo essimu, seeka salaama leero, seeka jangu, omwana omanyi kyakoze. Naye ng'ebyo byonna biriwo olw'ebyo Allah kyagamba nti bima kasabati aidi nnaasi, ebitugwako ebisinga obungi bitugwako olw'ebyo emikono gyaffe gye byakulembeza okukola, naye nga kyewakola wakikola emyaka 20-30 emabega, ng'olwaleero wishinga okuturninga back the hands of time, nga almost next to impossible, nga tekiyinzika. Naye nga kyewali olina okukola ki? Kusomesa mwana wo kutegeera ani? Kutegeera yatutonda. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuyambeko.
tusaba Allah jalla jalaaluhu atuwe okuzuukuka nga bukyali ng'obudde tebunnatugendako tweyambeko ffeffe nnyini tuyige eddiini yaffe ate wetumaliriza tuyambeko abaana baffe okulaba nti bategeera Allah tabaraka wataala ekyo wetunakikola tewajja kuba bwetaavu bwakusomesa baana baffe nti ffe bazadde baabwe Allah ajja tusasulamu mu ekyo ye yennyini kutusomeseza baana baffe ti ffe bazadde baffe n'engeri y'okutuyisaamu Mungu ajja gibatusomeseza ebyo byonna tubyogeddeko olw'obukulu bw'okwogera Katonda. Muadh ibn Jabal Nabi sallallahu alaihi wasallam kyamugamba nti wegayirire Allah buli womaliriza swala oba buli wobeera mu swala omugaye nti ayi Allah nkusaba nnyambeko ala dhikirika mu kwogerako naye mu ebyo bye tukkaanyaako ffenna nti dhikiri esinga okuba eya waggulu era ekulembera dhikaali zonna al-Qur'an al-Karim ekitabo kya Katonda ne tugamba gwe kennyini ibda binafsik wetandikireko nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba start with yourself gwe kennyini teekamu amaanyi olabe nti oyiga okusoma Qur'ani bw'ono akikola ekyo ojja kulaba nga automatically oyambako abaana bo n'abantu bolinako obuvunaanyizibwa okulaba nga bayiga okusoma ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ay Allah tabaraka wa ta'ala a'inni nyambako ala dhikirika mu kwogerako. Ekyokubiri wa shukurika Allah nyambako mu kwebaza ebyengera byompadde. Allah nyambako okwebaza ebbanga lyonna ebyengera ebingi ebitakoma byokoze otya byompadde. Kyova Allah jalla jalaaluhu atugamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Senga tukeera ku makya okubala ekyengera kimu oba ebyengera Katonda byatuwadde yagamba Allah jalla jalaaluhu nti la tuhsuha. Toyinza kubimala n'obimalayo, toyinza kubibala n'obimalayo. Bimeka Allah jalla jalaaluhu byatuwadde nga n'ebyengera ebiri waggulu w'ebyengera byonna al-Islam ekyengera ky'Obusiraamu bameka Mungu bakimmye, bameka abagezi Allah nga abamye Obusiraamu, bameka abalina ne bebazudde mu ddiini yaffe nga si basiraamu nga byewuunyisa naye ate era ne batasiramuka ne bava mu nsi nga si basiraamu naye nga gwe atalina kye wali ozuddeyo mu nsi ate oli musiraamu. Bameka Allah subhanahu wa ta'ala bamye Obusiraamu nga bagagga, Mungu nga abawadde obugagga, ekitundu ky'obugagga ky'ekitundu mu bawangaalira naye Obusiraamu n'abubamu. Naye gwe Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwa riziki ey'ekigero, n'akuwa ate obugagga obuli waggulu obugagga bw'abagagga bonna mu nsi nga bwe Busiraamu. Washukurika Allah tuyambeko mu kwebaza. Okwebaza ki ebyengere ebitayinza kuggwayo. Gwani alina bazadde bo nga Basiraamu omanyi kyekitegeeza okuba ne bazadde bo nga Basiraamu nga leero Allah wabajjulula olina wootandikira okusituka ekiro n'ofuna ewuzu n'osaala eraka 2 n'osaalayo n'endala emu ya witiri n'ogenda ku sujudu n'oteeka ekyenyi kyo wansi kulaka esooka oba ey'okubiri oba zonna oba esembayo n'ogamba nti Allahumma ghfir abdika almarhum ay Katonda wange nkusaba osaasire omudduwo almarhum. Essaawa eno omwetaavu w'okusaasirwa asaasirwa obusaasirwa. Alfaqiru omwetaavu omunaku omunkuseere min rahmatika okuva eri okusaasirako. N'oyogera erinnya lye nti ani Ismaila Kizito nti ogamba ki eri omuddu oyo Allahumma ghfir lahu ay Allah musonyiwe, Allahumma rahamhu ay Allah musaasire, Allahumma tajawaza anhu Mungu muddiremu, Allahumma fsaha kabrahu wa nurahu fihi Mungu teeka Allah gaziya ekabuli ye oteekemu n'ekitangaala, Allahumma abdilahu daran khairan min dalihi ay Mukama Katonda mufuulire ekifo muwamuteeka nga kya bbeeyi kirungi okusinga ebifo bye yali awangaaliddeko byonna mu nsi.
wa zawjan khairan min zawjihi, Allah mufuulire ababeezi bogenda okumuwa abanaamubeesabeesa mu kabbuli gye wamuteeka nga balungi babbeeyo okusinga abantu abaali bamubeesezaako mu nsi. Allahumma thabbituhu bilqawli thabit, Mungu munyweze n'ekigambo ekinywevu. Wa wasaa mudakhalahu ay Allah madakhalahu ay Allah tabaraka ta'ala mugazirize ekifo muwamuteeka. Allahumma nawwir qabrahu, Mungu teeka ekitangaala eky'emirembe mu kabbuli. Allahumma nawwir qabrahu, Mungu teeka ekitangaala mu kabbuli. Ebyo tugenda kubifuna tutya nga tetutaddeemu Allah jalla jalaaluhu gy'agamba nti lan tanaaru albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Do not never expect much out of nothing. Tembeerangaawo ne musuubira ebinene n'obuwanguzi n'okwesiima n'ejjana ya Katonda nga temukoze mutya, nga temutaddeemu, nga temutaddeemu abooluganda. Ebigambo ebyo tuleese byaki? Twebaza ebyengera by'okuba n'abazadde nga baki? Wallahi ebyo byenjogedde toyinza kubisabira muzaddewo nga Allah amujjuludde ng'asoma nzikiriza ndala nga naawe osoma nzikiriza ndala. Toyinza okuba ne muzaddewo nga musiraamu kyengera kyetutamanyi nangeri gye tuli kyebaza Allah nangeri gye tuli kimwebazaamu, wabula abamanyi obuzito bwakyo beba abalina bakadde baabwe nga bali ku njegoyego y'okumusinkana, naye nga buli lunaku alaba oluggi olumusembeza eri obusiraamu lwongera kuggalwa na kunywera na kuteekebwako makufuru mangi, omutima ne gumukuba n'aga nti maama agenda okunvaako mu nsi nga si musiraamu, kitanga agenda okunvaako mu nsi nga si musiraamu, ng'ekimuluma ki? Sigenda kumugasa, sigenda kuba wa mugaso gy'ali ng'avudde mu nsi. Engeri yokka gye ngenda okuba omugaso gy'ali nga musiraamu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala mu ebyo bye tulina okumwebaza kwe kubeera kwaffe abasiraamu, n'atufuulira n'abantu abali abasembevu ku mitima gyaffe, abantu abalina omukwano eri emitima gyaffe nga nabo gye tuli mikwano gyabwe, Allah okubatufuulira nga basiraamu. Allah tumusaba tuyambeko mu ngeri gye tulyebazaamu ebyengero ebifaanana bwe bityo. Ekyengera ekyokuwa ezzadde Allah tabaraka wa ta'ala okuteeka mu nsi n'akuwaamu omuntu ng'omusonga mu bwoti n'ogamba nti oyo mwana wange, without any doubt, nga tolinamu kubuusabuusa kwonna yadde okukwatibwa entengereze, naye ng'okakasa n'ogamba nti oyo mwana wange. Kyengera lwaki? Bali mu nsi nga Mungu ekyo teyakibawa. Naye awamu n'ekyo ng'ekyengera ky'okuba n'ezzadde Mungu tetwakimusaba. Abalala bakisabira emyaka ne bayingira emyaka 9 ng'asaba kimu, nga Mungu buli waalimuwaayo omukisa ogw'okusaba asaba kimu, naye erabira n'okusaba ejjana ya Katonda ng'asaba kimu. Mungu amugamba nti Mungu mpeeyo ezzadde. Jjukira nabbi Zakariya, Allah tabaraka ta'ala amwogerako mu Qur'ani ng'amaze emyaka gigenderedde. Tunuulira nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu emyaka gigenderedde eri, ayingidde emyaka 9 talina mwana, golozeddwa ze zaalinga ku ki? Nabbi Zakariya Allah jalla jalaaluhu ebigambo byayogera bireeta mu Qur'ani n'agamba nti wa Zakariya idh naada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ebigambo Zakariya, Sayyidina Zakariya alayhi salatu wassalamu bye yakozesa byali bijjudde ennaku n'obwetoowaze n'okulaga nti Mungu gwe gwe nninamu essuubi, bw'ona nvaamu Mungu ngenze kuddawa. Yagamba nti wa Zakariya, mujjukire ne nabbi Zakariya idh naada rabbahu, ekiseera bwe yasabira omulezi we Allah tabaraka wa ta'ala ng'agamba atya? N'agamba nti rabbi, omulezi wange Allah, la tadharni fardan, tonzija mu nsi nga ndi bwannamunigina,
wa anta khairul warithin, atenga gwe Allah tabaraka wa taala gwe wekka omusikiza ayinza okusikiza omuddu mu baddu be n'omusikiza olulyo oba ezzadde ly'omwana alisigalawo olubeerera. Allah nagati fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, ne tumwanukula Zakariya, ne tumwanukula ne tumuwa ezzadde ery'omwana Yahya. Ne Allah yali amaliriza eri ng'amwogerako Zakariya yagamba nti innahu kana, mazima Zakariya yalinga ayanguyiriza nnyo, yayanguyirizanga nnyo okulongoosa gye tuli, yayanguyirizanga nnyo mu kulongoosa n'okutwebaza. Washukurika, Allah tuyambeko mu kwebaza. Tunakwebaza tutya? Ye tukwebaza eki tuleke ki? Abantu abali myaka gye tulimu, emyaka gy'olina gy'obala gy'oga nti maze emyaka bwegiti nze sirwala okuggyako ssenyiga kifuba. Waliwo abantu abagirina bo nga bagamba nti emyaka gino eno gyonna gimaze ndi mulwadde. Emyaka gy'olina gy'ocelebrating nti emyaka gino ngimaze nga ndi mulamu sina wannuma, okuggyako ekinnuma nfuna bulwadde bulinomu ssenyiga kifuba. Waliwo omuntu mu nsi ng'emyaka egyo agibala nga banyumiza baga nti maze emyaka 50 sijjukirayo mwaka gwe nali mpangadde nga ndi mulamu. Abantu balwadde bamawugwe nga batambula ne bwinihera, bw'asanyuka ennyo ng'apikayo mu kamwa, amawugwe geekutte tegakyasa, bw'anyiiga nnyo n'apikayo mu kamwa, ku makya alina kkala gy'apika, ebiseera eby'emisana alina kkala gy'apika, ng'awangadde obuwangaazi obwo, ng'ate akakasa nti obuwangaazi buno ngenda obuwangaala paka Allah walinyingiza kabbuli. Abantu bali mu nsi nga buli mulundi gwalinako ekyokulya kyagenda okulya nga kasita baleeta miiru yonna mu maaso gwe bwe bati ku ttebo gwatudde, alina okugyayo akayiso n'akwata wano ku lubutaati n'akeefumita aka insulini nga tayinza kubaako kyali okuggyako amala kwekuba mpiso. Bw'alemererwa okufuna akayiso ako waali waweereddwa ekyokulya, akisiba mpaka wanaatuuka wali akayiso kakeekube oba ebyokulya n'abikola atya, n'abivaako. Ekyomuntu nagga nti maze emyaka 30 nga kiki obwo bwe buwangaazi Allah bwe yakola ki, bwe yannondera n'omutunuulira n'obaamu n'ekirowoozo ekiga nti alabika alimba, naye nga wallahi gayogedde ge maki, ng'ekikusuubizisa nti alimba olw'ensonga nti gwe emyaka gy'agambye nti 30 buli waba agenda okulya mmiru yeekuba akayiso, gwe emyaka 30 tebakkubangako ku mpiso yonna. Washukurika, Allah tuyambeko mukola ki, mukwebaza. Allah jalla jalaaluhu yagamba nti la in shakartum la azidannakum, bwe munaayiga okunneebaza ebbanga lyonna nja kukola ki, nja kubongera. Kyova olaba mu dduwa ze tusaba ebbanga lyonna, tusaba nnyo edduwa egamba nti Allahumma zidna wala tanqusna, ayi Katonda waffe tukusaba otwongere totukendeeza. Naye mu ebyo nga sababu y'okwongerwa kwaffe mu nsi Allah obutatukendeeza mu byengera byatuwadde, shukru ni'matillah, okwebaza ebyengera Katonda byakoze atya, byatuwadde. Okwebaza Katonda bamusaba kusabe, kubanga okwebaza Allah ranka mu ranka ezisembayo okuba eza waggulu Mungu tagiwa buli omu. Tulina okweyigiriza okugimusabanga ebbanga lyonna. Mungu tuyambeko mu kwebaza, Mungu tuyambeko mu kwebaza. Mungu totuggyako byengera byotuwadde, Mungu tuongere totukendeeza. Kyova waliwo eddiwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza yagamba nti Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika, ayi Katonda nkusaba ontaase okunzijjako
okunzijululako ebyengera byompadde. Mungu totujululako byengera byokoze otya byotuwadde. Ekyengero ky'okubeera landiroodi nga weggulira ne weggalira nga terya konkona ekyo kyengera. Saba Allah akuyambeko kyebaza, ate oluvannyuma lw'okukyebaza Mungu omusabe ebbanga lyonna, Mungu tokitwala. Bameka mubabadde ba landiroodi nga leero basuza basuze, ng'ate n'ekyatwala emmali yaabwe kyava mu bujeemu bwabwe, nga balumbagana Katonda ne bagenda mu mali eya riba, ne bagenda nga Mungu abakakanya mpaka bwe baatuuka ku leve yeekakasaako nti Kampala takyalinawe kyalina mu properties. Naye nga bye byava ku ki? Washukurika. Mungu akumye okumwebaza, n'otandika okutunuulira ebitali bibyo, n'otunuulira eby'omulala, n'otunuulira eby'omulala. Bino ebibyo amaaso go ne gaziba nga tegakyabiraba nga byengera, ne bukya ku makyanga Mungu abikugjeeko. Tusaba Allah kitutaasa. Washukurika. Mungu tuyambeko mu kukola ki? Mu kwebaza. Mu ebyo Allah byatuwadde nga tulina okubimwebaza ennyo ye famire. Omwami ali waneeno, okubeera waneeno ng'olina abaana naye ng'okakase eka waliyo maama waabwe, ng'osobola okugwibwako safaari gye weetegekedde oba gy'oteetegekedde, noga nti kaŋŋendeko e Makka wiiki, kaŋŋendeko e China weeks 2, kaŋŋendeko e Dubai weeks weziti, kaŋŋendeko mu kifo weekiti ennaku bweziti, naye ng'ogenda omutima gukuli wamu ng'okakasa nti eka maama w'abaana abo gy'ali ajja kubakuuma. Ekyo kyengera. Ekyo kyengera mu byengera bye tulina okwebaza layla wa nahara, ekiro n'emisana. Lwaki? Ategedde nti kyengera yoye wobukedde ku makya Mungu najjulula maama w'abaana, oba ye yennyini ne yeesuulamu eddalu n'agoba maama w'abaana n'amulekera abaana, najjanga nabo wano nga bwe tuli waneeno, n'atandika okutoba n'abaana buli ssaawa abazunza abatwala wagundi batwaleko ewagundi, n'abatwala ewagundi, ate gundi n'amukubira ninagyendaga. Yategedde nti kigambo kubeera ng'olina famire, olina omuntu akutegeera akusigaliza abaana nga maama waabwe, kyengera mu byengera by'olina okwebaza ky'otalina kuzannyirako, kuba Mungu wali kikujja mu ngalo, bujja kukya ku makyanga okinoonya tokyalinawo osobola kijja. Bannyinaffe okubeera w'obeera nga gwe omulimu gwe okuteekamu dduwa na kulindirira bazeewo kyagenda kuleeta, kyengera okyebazanga Allah. Mungu akijje ku bantu bayitirivu. Mungu ajje kigambo kyengera kya bufumbo ku bakyala bayitirivu. Leero bakinoonya ne batuuka ne ku level egamba Allah ne waleeta omusajja nga waya zaamuva ku mutwe n'azikiriza okuntwala okundabirira, ngenda naye kubanga nkombye ku kigambo kwerabirira. Omukyala tayinza kwerabirira nga taliiko mwami. N'aba abalabikanga abasobola era abalabikanga abaga nti ffe tuli comfortable, we sing uncomfortable, we not searching, bakombye ku bukawo bw'okubeera bokka, naye ensonga emu tebalina gwe bayinza kigamba n'akitegeera. Ne basalawo ne baga nti let us try to make ourselves comfortable amidst all the challenges of being uncomfortable. Tunaakola ki? Ekigambo ekituleese kyaki? Tutegeere ebyengera Allah byatuwadde tubyebaze. Bwe tunaabyebaza ajja kukola atya? Ajja kutwongera. Bwe tunaabigayaalirira Allah jalla jalaaluhu ajja bitujjako, naye tujja kubijulirira nga tetukyalina gye tuyinza kubijja. Washukurika. Allah tuyambeko mu kwebaza. Allah tuyambeko mu kwebaza. Kyova olaba nahnu qawma alhamdulillah, ffe tuli kibiina ky'abantu balhamdulillah fi kulli haal, mu buli mbeera yonna wemanyiza obeera omuntu walhamdulillah ku buli kyonna Allah kyaleese, khairu wa sharri, kyolabanga ekirungi oba ekibi gamba alhamdulillah. Lwaki? Allah tabaraka wa ta'ala knows best. Allah yasinga okumanya, Allah yasinga okumanya ebyenfuna bigootaanyeemu. Alhamdulillah. Oba oliawo Allah tabaraka wa ta'ala is preparing for you for the betterment of you. Allah alina kyakuteekerateekera ekirungi ekisinga.
Allah ine ebintu byatumye nga tubimusabe n'atabituwa gamba alhamdulillah. Olw'ensonga Allah tugamba nti wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, muyinza okubeerawo n'obaako ekintu ky'oyagala naye nga tekiri mu kalungi gy'oli. Wa asa an takrahu shay'an, ate oyinza okubeerawo n'okyawa ekintu nga wulira tokyagala. Wa yaj'al Allah fihi khayran kathira, Allah jalla jalaaluhu n'akikuteeramu ebirungi ebitagambika. Ebyo byonna twagaddemu ki? Twagaddemu ekigambo kimu, wa shukurika. Allah tuyambeko mu kwebaza, tubeere abantu balhamdulillah mu buli mbeera yonna. Olina saiti gy'otambuza naye esikattiddemukko mu ntambula yaayo, alhamdulillah. Olina w'obadde otunda saiti gy'otunda naye obadde ogitunda leero ne sente osuubira ogenda kuzifuna naye ogenza okumaliriza tozifunye, alhamdulillah. Obadde osuubira nti omwaka oguwedde olibeera omaze okuva mu muzigo, akapolotiko wagula omaze okukazimbamu oyingizeemu famire naye ebiremi oyingidde omwaka omulala gwe tulimu tosobodde kumaliriza muzimbo ogwo, alhamdulillah. Allah mwebaze. Oba oli awo akutegekera ekisinga obuki, ekisinga obulungi. Washukurika, Allah mwebaze. Omuntu buli yebaza Allah tabaraka taala amuwa contentment, amuwa okwekkusa. Kyovula mu dua sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza edduwa egamba nti Allahumma qanni'na bima razaqtana, ay Katonda tukusaba otukkuse n'ebyo by'otuwadde. Allahumma qanni'na bima razaqtana, ay Katonda waffe tumatize tujjuze n'ebyo by'otuwadde. Wabarikna fiha, Mungu bituteremu muki, bituteremu omukisa. Allah bifuule nti bitumala, bifuule nti bitumalira. Bwabeera bakyala Allah bakuwadde musabe qanni'na fiha, ay Allah tabaraka taala matiza nabo. Bwoba okyampadde omu Mungu matiza n'oyo, neme kubeeraawo nga ndi mukudde eno wenzira eri ate era nga ku nkomerero era omalirizo zeeyo eryo Allah tabaraka taala gwe yakuteekerateekera. Qanni'na bima razaqtana, Mungu tukkuse n'ebyo by'otuwadde. Wabarikna fiha, Mungu bituteremu muki, bituteremu omukisa. Washukurika, Allah tuyambeko mu kwebaza ebyengere bingi ebitayinza kuggwaayo, byewatufuula byewatusitula nabyo n'otufuula abagagga fugge, abagagga b'ensi eno. Ekisembayo yagamba nti wa husna ibadatika, Allah tuyambeko ne mu kulongoosa emirimu gye tukola egya ibaada. Bannange, Mungu waba takwatiddeeko kukola mirimu mirungi, tumaliriza tuzinze emirimu gye tusuubira nti mirungi naye nga tetugenda kugiganyulwamu fi dunya wal akhira. Allah musabe nnyo akuyambeko mu kukola emirimu emirungi, akuteerewo amakubo agakuteebesa emirimu emirungi Allah gy'ayagala era gy'asiima, ate Allah akuyambeko gikuumira ogisange mu maaso ge nga gikyali mirimu era gy'ogenda okuganyulwamu. Allahumma inna ala dhikrika, ay Katonda tukusaba otuyambeko mu kwogerako. Wa shukurika, n'okwebaza ebyengere ebingi by'otuwadde. Wa husna ibadatika, n'okulongoosa emirimu gya ibaada. Allahumma ighfir lana waghfir walidina, Allahumma arhamna warham walidina, Allahumma ighfir lana wa li akhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا إنا نفوض أمورنا إليك يا رب، والله رؤوف بالعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا وأنت الشافي. اللهم قنعنا بما رزقتنا وباركنا فيها يا رب العالمين. اللهم ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.